Olunaku olwaleero bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo ebiwabula gavumenti ya NRM okubadde Forum for Democratic Change FDC ekiwayi ky'Ekatonga National Unity Platform NUP DP Bloc Uganda People's Congress Conservative Party kw'ossa n'ebibiina ebirala bayise olukuŋŋaana lwa bannamawulire okulambululira eggwanga ku bwe batuuse n'enteekateeka zaabwe ez'okwegattira wamu. The purpose that has been served today is, I believe, twofold. One, to declare the unity of the suffering people of Uganda. That's the first. Secondly, to say that these suffering people of Uganda are now coming. Olukuŋŋaana luno oluyindidde ku kitebe kya FDC ekisangibwa Katonga nga bano basoose kwekengera babyakwerinda abakedde okugumba ku kitebe kino nga balowooza nti bandi balemesa olw'abagenyi okuva mu mawanga amalala abali mu nkuŋŋaana eziyindire mu nnyonyo nga bakira buli muntu ayitawo basooka na kumwaza. Wakati mu lukuŋŋaana luno bano okubadde Dr. Kanokiza Besigye, Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago bakolokose gavumenti gye bagamba nti esussizza okunyigiriza bannansi n'etuuka n'okubakugira okukozesa enguudo zaabwe ze baweera omusolo ne zizimbibwa. Bwe munaatuyamba okukwatagana ne mutuyamba okwesigaŋŋana okukwatagana ne tuviira ddala ku mukulembeze asemba waggulu paka ku mukulembeze asooka wansi kijja twangwira bassebo ne bannyabo. Ekinnya mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna gwe simba naye okusingira ddala mu kibuga wa Kampala simbawo ky'osimba ffe tukoze ogwaffe buli wamu tulwanisiza abantu bano mu palamenti mu nkiiko za KCCA na buli wamu buli kilomita bagiteekako buwumbi 14 ensimbi bazeegabanyiza bawuza Nam Roads n'ebirala. Honorable Winikiza ng'ono yali kakulira obula gavumenti mu palamenti alambululidde bannamawulire bye bakkaanyizzaako omuli okukunga bannayuganda babeegatteko mu lutalo lwe baliko olw'okusiguukulwa gavumenti ya NRM. Ensonga y'akakiiko k'ebyokulonda nayo bagyogeddeko nga bategeezezza nti tebakyakalinamu ssuubi nga basabye bannayuganda okuva we beegattire wamu okusobola okulwanirira eddembe lyabwe. Mu mbeera ey'ekibbi mwami Museveni gy'ateekawo mu byokulonda kwe ne bagumira buli kimu ne baba nga basobola okuwangula yadde tubbibwa. Dr. Besigye yawangula emirundi 4, Kyagulanyi n'awangula 221 naye bonna ne babbirwa. Okusinziira ku nteekateeka efulumiziddwa bano ku lwokuna lwa ssabbiiti eno bateesereza okwekalakaasa olw'enguudo embi nga ku bbalaza ya ssabbiiti ejja baakubeera n'okusaba ng'ate ku lwokubiri baakweyongerayo erira nga bagenda bakunga abantu okutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe. Thursday, do what you can. Let's see what people can start doing. But beyond that, we are going to Iganga on Monday. And on Tuesday we shall be in Lira. Kati ku lwokuna luno lwoya lwa Munyindo. Lwoya lwaki? Lwa Munyindo. Ne programs endala nga bazibagambye tuzitambulireko. Yadde ng'enteekateeka zino zonna zikoleddwa era n'emirundi mingi ab'ebibiina ku ludda olwabula gavumenti bagezezzaako okwegatta abamu balemererwa olw'ebigendererwa eby'enjawulo nga n'olumu bwe batuuka mu kiseera eky'okulonda baawukana nga waliwo ne bannaabwe okuli aba DP abatta omukago ne gavumenti eri mu buyinza ya NRM kw'ossa ne banna UPC ekiwayi kya Jimakena abatalabiseeko olwaleero nga n'ekiwayi kya FDC kye Najjanankumbi tebabaddeeyo. Olunaku olw'eggulo omwogezi wa FDC Najjanankumbi yategeezezza nti bo enteekateeka eno tebagimanyiiko wabula nga bano mu Lord Ssaalongo Erias Lukwago abasabye okussa obutakkaanya be balina ebbali beegattire wamu basobole okununula eggwanga. Matiya Ssekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.